بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وتسليماته صلى الله عليه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلونج من نابر لبا والكتين بك قدر السلام تي في مرحبا بكم في هذا اللقاء بمسانفو تويسيمي قدامك بانغار بسيمي كان كنا نكروا ماندي إنشا ya mande insha lero masha Allah ta'ala tandika wiki jazakumullahu khaira abafunye miswiba ejenjawulo twasasiddeko abalwaziza abafunye accident wati Allah wakazisa badube abafunye emisiba ngejo kufa mukimanye nti kugezesebwa kwekuli ate fenna kituyitamu era lyekkubo tukolera nnyo ogenda mujjana naye tulina kuyita mu kufa era tuliwo ku nsi kuno kuba Katonda era tugenda genda Allah yasazeewo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un azama Allah ujurakum mbere y'obugumiikiriza tusaba Allah abeerenga agibawa wa ghafara li amwatikum Allah tumusaba bafu bamwe bonna Allah bonna abeerenga abasonyiwa abasaasira ate wasalahum quburahum aw manazilahum Allah tumusaba agaziye kabuli zaabwe agaziye ebifo byabwe agaziye diyarahum ennyumba zaabwe zibalimu mukasera kano tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abatusasire bonna ate abaliisa ku byokulya by'omujjana banywese ku byokunywa by'omujjana ababadde mu ssanyu mawulire nga mulina ga ssanyu weekend yabadde nungi alhamdulillah abadde mu hakiika ez'enjawulo abadde mu kukyala abadde mu kwanjulwa ababadde banjula n'abanjulwa n'abalala babadde mu receptions ez'enjawulo embaga ez'enjawulo alhamdulillah mwenna tuli basanyufu tuli basiimu jazakumullahu khaira tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fenna balinga abaamu obulungi mwebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera kyabakuwadde kubanga bangi baagala ebyengera byebimu bangi baagala okufuna abakyala bangi baagala okufuna abaami tebabalina bangi baagala okufuna ezadde tebalina bangi baagala okufuna gwasalira hakiika newabanga azaaliddwa ngaalinga kyennyanja newabanga azaaliddwa ngaafaana kikulekule newabanga azaaliddwa is nothing but they have never gotten that chance of delivering anything tebazadde ku mwana tebazadde ku kintuntu awaakirika nfuna olubuto nga lwa kintuntu naye ogira okyalusaba olusaba Mungu ajjagera ate lubeere effectively lukole ki lubeere tosabaasaba kintuntu we only ask for the best tusaba Allah birungi titumusaba bikyamu so nolwekyo nolabanga gwolaba mutakuwadde tonna kifuna naye Allah inna Allah tayyib Allah mulungi ate indahu atib eri Allah ina birungi byokka tegedde ate wala yita ina kyayina tagaba kuleka ngagaba birungi Allah mulungi ayina birungi ajjuza birungi tegedde ate bingi nnyo bweri bazadde eryo bwomusaba Allah subhanahu wa ta'ala tugize n'omusaba ebitali zadde tusaba Allah tuwe tubeerenga tubitegeera Allahumma amin ayuha alfudala abalungi abagalwa mu maka gaffe nga tutambula ne mu nsi mutambulira ekirungo ekiyitibwa omukwano ekitonde ekiyitibwa omukwano kyetaagisa omukwano kikulu okubeerawo nga newabanga si mukyalawo neyoga nti seeka Mustafa anjagala gamba you mention that term noga nti Umar Rusulu anjagala nina omukwano oyo mukwano gwange alright alhubb ne Allah tugamba nti kul in kuntum tuhibbuna Allah kitegeeza maana alhubb wama mwagala Allah ne Allah nayagala mulage nti mwagala tegeti awo bitegerekise ne omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa binafsihi yeke nyine agatumwagale ne yeke nyine atwagale kane Allah subhanahu wa ta'ala agala Allah okumwagala ayina kola kimu kyokka naye kulaga nti naye ayagala almuhibb lilmuhibbi omwagalwa ku mwagalwa we byonna egamba abamu buli kimu kyonna n'ekitasoboka kukolebwa akikola kubanga akikolera ono omukwano oluganda omukwano gwawulya fanfe ekigambo alhubb kyajja mu Quran ni ahadith tombaka Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Al-hubb ekiyitibwa omukwano kyogerwako era nga ekimu ku bintu ebikola obulamu bw'omuntu. Just get a phone call from somebody you love, from somebody you like most, from somebody who is closer to you. Ng'owulira ebintu bikubye bikunyizenyize, then n'ofuna essimu okuva eri omuntu. Hello, assalamu alaikum. She, how are you? Ndudde okuwulirizaako. Oli otya? Oli mulamu? Oli bulungi? Mbadde nkubuuzaako obuuza. You feel something great. Nga omuntu gw'oyagala akukobedde kasimu. Oba someone calls you, asks for an outing, or asks you to go and visit him, or he wants to visit you, she wants to visit you, he wants to visit you. Someone who is closer to you, someone you love, someone mulamu bwa bulijjo naye kubanga si mukwano guno gwa mwami na mukyala, but it's somebody gw'oyagala. Nga idha tahaddatha ma'ak, waba ayogeddeko naawe nga kikola amakulu. Omuntu gw'oyagala idha tahaddatha ma'ak عند الابتلاء عند البلايا, oyinza okubanga you are facing challenges, you are facing tests, all right, you are under certain trials, is Allah subhanahu wa ta'ala. Then someone calls, or someone, you meet somebody, now go with the war, Mayambala go with the war, as if you're not normal. Is it true? Are you okay? Are you okay? He's trying to go an extra mile of reaching your heart. Agajisinkana emitima giberenga gikubangana wegiti. All right? Naje nakuyingiramu nabako kwengeginze nakwengeginga ngana nawe ayagala okutuusa. Then you vibrate or you vomit whatever is hitting your inside. Whatever is hitting you, chikuoche chiri munde chikusiriza, you vomit it out. Ganti kanchi follow me ngabiseseme this time. No mugamba at times namazinga gakuvaamu. But getting somebody to talk to kikulu nnyo. Mukwano. Ensi netebenkera n'omukwano. Atayina mukwano awubala. Atayina mukwano tabamu na mutima. Era bawulira noga nti gwe mundege gwe nviranze nafadda. Muze mundeke nafadda. That's the language they do use. All right? Omulengiranga mukwa twakavu. Ekintu kyonna kiba mugamba tageza kukola ki. Waliwo n'abantu abalina amaloboozi agakondeesa for anything. Ng'oli abadde abagizaati, and they bring somebody. Najja n'ayogera naye. Just slowly gino mulengiranga akakkanya. Ekyo n'abantu bano ba negotiators. Bakikosa nnyo mu bantu abayita emikwano. Imma mwanawo, imma mukyalawo, imma maamawo, imma somebody who is close to you. Mu mbeera nga ya mukwano, it talks to you. Naddala bana baagala terrorists ababombinga Abamerika basibukamu ebyo ne bakafulu butujju. So always balina ba negotiators, or the negotiators aba negotiating, they bring some people nga balina closeness kugwe kumutima go, something ganti ajja kumenyeka. If he hears that sound, that voice, somebody is getting down, is breaking into pieces. Agenda kumenyeka aberenga asobola okufuna ekyenjawulo. Bireke kisoba nakyo okutambula mu nsi muno twetaaga ekirungo ky'omukwano nga mwekiri. But that mukwano must be updated always. Mukwano ogwo wetaaga kubanga you update it always. Abantu betwagala times batukosa n'ensobi. Olw'ekirungo ky'omukwano abantu betwagala times batukosa ensobi. Olw'omukwano abantu bakola ensobi. Tusaba Allah tusaasire ya Rabbi. Wabitegerekesa. So shubara fi bidayat al-khalq mutonda muno tujjawo ekiwubaalo tujjawo component y'omukwano nti nkulu, ne tujjawo ne abantu betwagala ensobi nga zivudde ku ki ku mukwano okwagala kustickinga ku bano. At times tukola ensobi ntakola birina kukolebwa at times.
alaba Adamu alayhi salatu wassalam Mungu amutonze n'amuleka awo ebbanga faasha wahda n'awangala yekka ngeno mulengeranga mubutuufu atambula eno alabanga mutuufu tajaayo atambula eno nga nayo tajaayo n'akwata mu maaso nga nayo tajaayo n'akwata emabega nayo nga tajaayo. So she wanted somebody to talk to connect to, right? To lean at nga yeetaaga someone wagenda okwesigamako wati. Ebyo nno bikulu naye gwe azanyisa omukwano gw'omuntu, anybody azanyisa omukwano gw'omuntu, azanyisa amaanyi g'omuntu, azanyisa effect y'omuntu, azanyisa something kyolaba nga kiki aga nti ebiri obvious. No, Adamu alayhi salatu wasalam, east or west, south or north, byonna nga abiraba. Mungu subhanahu wa ta'ala naddamu n'amwebasa. Baada mudda n'amutondera ekitonde n'amugyamu olubirizi olwayi lwawulewetamu katono, then mu lubirizi omwo mu bunafu bwalo mu kimu mbeera ki Allah n'aggyamu ate ekitonde ekiyitibwa Hawa omukyala. We yajja n'atandika okuba naye yali Hawa still eyamugamba nti tulye ku kino mu mbeera y'okutona, namugamba nti tulye ku kino na kino na kino, eyayagala okubabuza era yayita mu kino ekitonde. Kati at times abantu betwagala nobanga obadde gwogaanye abantu betwagala bate tukozesa ensobi. Kati omuntu yenna n'okubanga weegendereza nnyo obutakola nsobi obiterekese. At times abantu betwagala oba ebitonde betwagala bitera tukozesa ensobi. Kyobula mu nsi olaba omuntu agala okunyweza omukwano ogwo tugenda mu luganjo, tusaba Allah taasi ya Rabbi. Nongera omukyala ng'alwana nnyo n'agenda mu luganjo. Okwagala okunyweza omukwano ogwo tufuna sekoteka n'okoteka omuntu, tusaba Allah taasi ya Rabbi. So you find a lot of ladies abafuna sekoteka agala kunyweza mukwano, ye awulira nti omukwano alina ggulunga waatyo asseemu mu mbeera n'akuwa nnyo n'akola atya naye nga amanyi byatadde mu kintu. Okwagala kunyweza omukwano, so omukwano guno gutuleeta okukola ensobi. So you enter or you open that bab, that door for shirk, that shirk door, just because of this element or component called love. Mu bulamu kyetaagisa nnyo era abantu bakyetaaga nnyo era abantu bagezaako nnyo buli omu kisowali tusakiwa 8 anytime anywhere nga baagala okunyweza ekitonde ekyo ekiyitibwa omukwano. Wabanga afunye kamida tawusi bitijuma wafunye abitegerekisi naye byonna ebyo birwanyisa. Ataakum annabiyi sallallahu alayhi wasallama khabar, yabawa amawulire n'abawa bishara n'abawa okubasanyusa. Basharakum yekennyini nabbi sallallahu alayhi wasallama yabasanyusa binafsi bilisani kina lulimi lwe n'agamba nti ati mwemenya na bino wano ojja kuba ogenze mu luganjo, then you are associating other things unto Allah subhanahu wa ta'ala. Ojja kuba okozesa sekoteka associating other things unto Allah subhanahu wa ta'ala. Something that will spice up this mukwano of yours and make it grow younger and younger and younger. It will make that mukwano of yours grow younger, not aging. Lala gujja kukula buli kaseera nga gubeera gubanga abakweraba as if mwakeraba gujja kaseera mukwano muto gukyali kubijimusa gukyali muto. Are you understanding? Are you taking it? Okulabanga ekintu ekinaafuula omukwano guno okulabanga gulukinga younger and younger. Simanyi mbitegere ebigambo ebyo. If you want someone to love you as if he has seen you the last night or a few days back, if you want someone to love you as if she has seen you for just a single day, all right, akajanja n'omukwano gwassaamu ako evanga oyagala kiraba, even if you have spent years, you have spent years, 50 years, 30 years in marriage. If you want someone to love you as if you have just seen each other for seconds, you have just seen other, nga mwakeraba muninga abakeraba, nabbi yabawa bishara, yabawa amawulire n'agamba atya, n'agamba nti tahadu tahabu. If you want to spice up this, all right,
if you want to stay focused Omukwano guno, if you want to live nga muli mu mbeera yeyo enjoyable yonna buli omu yonna nga you are just a model family, a model couple, tahadu tahabu, muwangane ebirabo obulabu obutonotono, just mujja kwagalana. Some people, abantu abamu, they look at birthdays ez'abantu abamu, they send cakes. Nina byendaba batuleeta abantu wano mu Jevers, Cafe Jevers, nga keke gye baguze si ya sente nnyingi, oba mutwalo mu kitundu bebiri. It doesn't go beyond that. Yoka keke wakati makasawo ka kando, something akaka light, then ne bajja na blowinga na yimba birthday song n'engoma ne bakuba. The way this person cherishes this little thing, it's better you be closer to that person and ask her to explain, or ask him to explain his or her feeling. Oyina kubuuza ye akubuulire feelings ziri zitya, awulira atya. So katono nnyo weekati kasibula okusomyo as if n'abanga yakamala tonnamukola bintu binene webiti obitirekese. Someone yadide sente mpitirivu nakwata omukyala n'amuwa sente, nange ezo sente nnyingi, esente ziizo genda weekuli ebirabo. Omukyala nga bamuwadde sente nnyingi agenda akole shopping, yeguli ebirabo byayagala. Uliriza. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Understanding some people is very important, and understanding some situations is very important. Situational. Kino kyekikola wano seasonal situation mu kaseera kano mbanga lino mu myaka gino kyekinakola at this time. Somebody yadide sente nga nyingi n'azikwata n'aziwa mukyala we namuga agenda yegulye shopping, genda weekole biki. Omukyala n'azikwata sente namuga nti oba gwomanyi, if you do charity oba whatever, it's upon you. Omukyala kyeyagadde ki si sente zino nnyingi nazo azaagala. What she wanted that day is just little time with this, to spend some little time with this guy, his husband, her husband. Amanene y'akaseera katono nnyo, omulenzi aleete bulesi ka cake oba akalabo konna, amugambe nti happy birthday, I wish you well. Oba it was even anniversary, oba happy anniversary. Mukyala yagambye, mukyala mukulu yagambye nti this is our anniversary day. She, the guy is not serious. Tabifanako, balinga tabimanyi nabi kunamanya nti webiri. This is our anniversary date. Ate is my birth date. Naye tabifanako. Seka mukwano gumugambe. Simanyi kyagenda kunkolera. Nenga ayogera ebigambo ebyo bamuwadde n'akamome wano. Nenga omulaba, she's trying to look out for something from this man. Ayagala ebigambo nga biri somehow romantic. Ayagala akalabo kano nga kamuweereddwa mu mbeera ng'erimu romance. Ayagala environment ebenga ekyusiddwamu, wekiba kisenge nga kyosaze omuweeramu ekyo, then nga kikyuseemu. Wekiba nga omugyeko awakana omutwako somewhere, then nga kikyuseemu. These little things we do, tebimalawo na mitwalo 5, wadde mitwalo 2, wadde mitwalo 10. What she wanted, nga tekimalawo na mitwalo 5. What this little lady, or this wonderful lady wanted, nga tekimalawo na mitwalo 5. Kyokona did obukadde n'abumuwa, not hundreds, but obukadde millions. Now got the millions agende yegulye byayagala. You can choose to do charity, to whatever. Then if you decided to go for charity,
whatever, then go both of you, get down omugambe tugenda tuliisa abaana ABCD abaana bamulekwa genda eyo, and then noba okumuleeta komawo go pass somewhere, make sure that Mukwano is rejuvenate that love of yours. Damo gusemu ebirungo nebijimusa, you come home nga mulinga abakeraba omukoledde kiri afunye empeera, then she has come, you have continued doing an extra thing, kati ninyowe kati nenga kakulu ono mwana omuwala yali omukyalo yali ayagala kintu kimu oba yabadde ayagala kimu kyokka, emma kumutwala out, emma musajja kujja nakalabo katono nnyo nekaba katambaala nagaseeka nekandibadde kahandkerchief katambaala kano just seeka neweyangulidde akantu kati nekaba kaweta, seeka neweyangulidde ka necklace nga sika gold sika silver nga kali awe katyo, seeka neweyangulidde ka bracelet buno buliko I love you, right? Neweyangulidde akantu, seeka nandibadde I would have cherished it, right? Nanchitutenga kikulu era nga kyanjawulo, naye this guy is not serious. Seeka you'll rather talk to these men of these days. She was busy complaining to me. Ngali busy complaining. Not that one only. There was another one. Onya kutobokadde bungi abanzi bagambe million 8 zebawadde zemwadde omukyala agenda agula ebyakola ki taina time omulala this one nagenda alhamdulillah. So this one nagenda kewuwe enda okulaba nga mukyala nambulira ensonga yo leero seeka leero nandivasale yange ono omwana muwala akyalimu n'obuto yakyalimu obuto right naye akyalimu obuto somehow naye nga akyalimu obuto, so agamba seeka agamba nsi today is our anniversary, ate is my birthday. Lwaki abakyala baagala nnyo ennaku zaabwe ze bazaalibwako okubanga babawowerako, nja kunoonya ekyama ekyo. Seeka ABCD nagamba ebyo naga naye simanyi whether mukwano gwo muganda bwe akimanyi. Oyo naye ayogera ebyo nga naye bamuwadde ssente naye sizimanyi mmeka, naye yamaking okulaba nga ye andaga nti tebamuwadde ssente wadde 10 nammanfuula nga ndi omusajja talina kyamanyi, agamba ngaalinga ngamba nzinze mujjukize, sincere speaking emboozi twanywe nalaga nga sigenda mujjukiza, but when I reach somewhere nabuuza omusajja nangamba Seeka oyina muwadde ssente, tiyangamba ssente nanga Seeka namuwadde ssente agende yeekoleko yeetereze. Abasajja nabo bansobedde, abakyala baagala birala ate bitono, ate omusajja akola binene kyokka ate tulemedde okukwatagana ku page. Mukyala ayagala kintono ate omusajja yeena ayagala kiyitagala mumalya biseera, naye nga ono kayagala kamu kokka is to spend some time with you. Ayawulire n'ebigambo ebyo nga drops, ebigambo ebyo bijja ku mutima nga bitonya nga nkuba. Just a few words byogerwe nga omuwakala bukatini olaba oba olaba buspacing omukwano buzaamu amaka buzaawo omukwano ne gubanga muto. I was spoken to various successful couples. Yes, one on one. Bali bomu balina challenges naye ngoli agamba nti ekituufu nze sisoozanga ku munnange, nagamba ngoli agamba nti sisoozanga ku munnange, simulabanga muwendi mulabanga mugole buli kaseera. Seeka nga kyekituufu ne muleba abeera yaba n'azaala paka lwava mu ddwaliro. Abamu ku bo they even choose okwenyigira bakyala baabwe, nakulagana ganji ono namwenyigira ku lubuto olusooka paka n'olwaleero. Mukyala wange waba agenze nga omwana tumuzaala babiri, agenze muleba nange mbaawo obulamu bwange bwona najja n'ebimuli okwaniriza omwana. Olabanga ekitono nnyo ekyo n'ebikulu, ekimuli okwaniriza omwana, ekimuli okwebaza omukyala ono amuzaalidde omwana, ekimuli for some reasons. Naga mukyala wange waba akomawo e Bulaaya, wabanga akomawo ng'agenzeko out somewhere outside this country, I receive her with flowers. Olabanga ekitono olabanga ekyani mu makulu, but it makes sense. Akwata ekimuli. Some of them even go an extra mile okunoonya fumes
ezenjawulo ne bazikuba mu bimuli bino, right? You receive it nga olina ka aroma k'ofuna. Simanyi oba musobola kubitegeera kati bye tubyogera nga bigambo byaki. It's just a simple thing. Kimuli si kya mitwalo 2. It's very simple. Mwana bitunda sente nnyo ne ku bisaawe bibaawo. Gula buguzi ka gundi. Gula buguzi ka perfume spraying amuko making ogulaba nga omuntu akirisiivinga nga tayagala kimuli. Nze n'abantu abamba ku bimuli. Allah. Nentereka ebimuli paka mu kisenge omwo buli kibamba nga nteeka paka n'olwayira ebimuli byange bikyaliyo byali nakyo nenga bimaze ebbanga. I treasure nenga bimaze ebbanga. Can you imagine ebikimuli kugenda mu mwaka ogw'omu gwakubiri gwakusatu nenga bikyaliwo awo. Sigamba nti bimera gamba we treasure some things. Kati mukyalawo abakuwadde ekimuli oba gwe omuwadde ekimuli tagenda kitwala nga kiri awo ekityo. So in life of marriage, in life we need to rejuvenate our love always. Mumaka mulamu bwaffe mu mbeera twetaaga okuzza omukwano ogwo n'obuntu butono nnyo. Essaawa nga si ebbeeyi makes difference. Zoli yampa ku ssaawa nga ya $1.5 nga gyekoma okulwawo gyekoma oku appreciating mu value ninjambala until somebody took it. Alright? Ninga appreciating ate mu value until somebody yagibba na waka. Naye oli yampa just ku ssaawa naye nga nkiraba bulabyo kinga kitalina makulu. At first nategeera kiki kyeyampadde nengamba kya Rabbi ekyo nga bintu si byange. Oyinza okugula akasaawa ka ssente ntono n'okawa omuntu bukola amakulu. Ddala abakyala baganya okugabaawo ebirabo by'essaawa n'ebirala. Tuwangane ebirabo. Laba munnaawe laakinga ki amiisinga ki. Please bring it. Okay? Muno kyamiisinga please bring it home inshallah ta'ala. Kikweka oti ng'okimuwa teeba nina kaki teeba mulimu kaki teeba muzanyemuko ngana teeba hani nkuletedde kaki teeba sugar nkuletedde kaki teeba chasi kyange nkuletedde kati teeba uli amanya okugulya yego negwe sebo mama buli kaseera mamiza buli kaseera mutainyo kuwa ebirabo byetaagisaamu embeera nga nnungi. Oli ogenda omuzanyisaamu agenda okugira ati nga kimulimi okuteeba nabanga inana kirisiivinga oba kiki alinza okirisiivinga alinda nojja n'okijjayo not iPhone always. Ne buli kaseera mulowooza mu iPhone. Those are bigger. Mashallah. Ebyo byolina obikola. Naye buno obutono obuspacing omukwano bukulu. Tahabu muwangane ebirabo mujja kwongera okunyweza omukwano gwammwe n'ogufuula omuto buli kaseera. We want your love, your friendship to grow younger and younger. Akasembayo olaba ne mu companies tubina ennaku zino ez'okuwa ebirabo. Mu companies tubina ennaku zino ez'okuwa ebirabo in certain companies. Naye olaba bakufaako okuwa ebirabo nawe treatment gy'obawaamu eba ndala. Nga treatment endala. So obula omutonto webutyo bukola amakulu. Wangane ebirabo tuwangaze obufumbo bwaffe tuzobujja. Tujjewo ennugu, tujjewo ennyombo tukendeze ku busungu. Mundi bwanenako kendeza ku busungu. Abazungu babikozesa nnyo. Babiwa nyinga bakopa ddiini bakopa obusiraamu. So obusiraamu bwe bwasinga okusomesa ebintu ebiri social ebiri moral. Byonna ebiri social ebiri moral ebiri economic even political. It went an extra mile of teaching each and everything. Islam, it is the solution. Tuwangane ebirabo tujja kwagalana mu maka gaffe. Mukyala wa myaka emeka mwongere kumuwa ebirabo. Nabagamba wano tinze muzeeyi mwetambulanga ne mu mmotoka ngaluma kapaani n'agaletera maama n'aluma kugonja n'amuleetera bamaama gy'aba agenda okusula si binene nnyo naye nga butono nnyo bwe buti maama n'abirisiivinga nalaba nga obuyimba bwe bayimba bamaama upon receiving such little gifts nga batubeera obulungi era amusime. Jazakumullahu khair. Nakulwayo tutambudde bwetyo mashallah ta'ala mu Olutindo wetyo nvaano ngenze mu office Tawakkal Travels
tuwandiika be Makka abagenda mu December umra funa mukisa otambula ku Tawakkal Travels yokka trusted company mashallah ta'ala bibano ffe baganda bo ffe gwe mwaffe. It is Tawakkal Travels otutambulira Tawakkal onotambula nani Tawakkal or Tawakkali. Just look at that name, Tawakkal or Tawakkal. If you can't think about that term chokka kati simanyi Tawakkal Travels yokka jangu jatambula nawe. We are the best in this. Tutukyasinza okukola kino teri atusinga wano mu Uganda ffe Uganda bizinijela wala tetwewaana twaganya okubanga tutweyogerako bwetutyo twaganya abatutambula nabo nga batwogerera naye olaba nga at least times olina okibagamba 0701 number 0701 941001 osobola otufuna 0701 941001 n'endala 0772 64 2093 772 64 2093 endala 0758 61 04 14 nendala yadnasanje kibagamba inshallah nakolencha tusinkane onakolencha ngalunise kabazanya nengo takumira mpira batukumire tugenze mu Tawakkal Travels. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله